manyira mudde kuno mutandika okuwuliranga ng'omwami owange ntandika okufiiringa small ng'olw'okuba mbu simanya kisigenda kufiiringa small. Nabagamba ddawo tekyali muntu asobola kunteeka olunaku lwe mwakuba business wise nakizuula nti neetaaga okuyimirira. Tulage ku kifaananyi abamu tebamumanyi okumukulaga obulazi. He is my husband, my one and only. Ye musajja neebakako ne mu ggwanga ng'ayingira. Yes, ali Kenya ajja yeekweka naye amala najja. My husband. Saba mwe mwagala nze nve kuyeekolera. Omwami owange yakeera ku makya najja ewaffe. Kana ye mumanyiira n'okumanyiira mwe simanyira ani yabayigiriza akamanyira akaseka mbatereyo ngenda muteeka profile picture. Bana yekuluno mugenda kummendegera. Temujja kummanyira. Nze nswala okwogera ku musajja asasula fizi w'abaana. Yeekolera yasasulira abaana. Yeekolera yebaze n'omwana gwe nnyina ow'emyezi 8 kati. Temujja kummanyira. Era wenjiri ennyonyi n'engende Kenya. Amanyira n'okumanyira. Mbukati putting my husband on social media. Mbuba wange yeekolera mbu ntandika okutya. Tanswaza. Oyo yebaze. Eyakeera ku makya. Nakkiriza nkolere ka business nga kana ka $1,500,000 mwe mukalina mwina abasajja aso okukolera business ngemu. Wenna akatulira wano nyingiza sente gwoyingiza mu mwa. He is my husband. Gwoyingiza mu mwa na kubeera ku buli live nze nyingiza ka sente. Sijja kumuvaako eyeekolera. Yes, he is my man. Buli muntu anoonya musajja ali responsible. Sebo kati muzze mwogere ku ekyo mbuntye muntandika okugamba mbwe yeekolera ansaana kubanga buli mukazi anoonya musajja amulabirira. Bw'onoofuna omusajja akulabirira naawe ojja kumwagala. Bw'onoofuna omusajja n'akulabirira ye mwewoza. Tuulako mu business kyo wano ndi mu kukola ssente okuva lwe mwazze wano lwe natandikira live wede temula abantu we bagula ne bagenda. Mwe muvuga mimwaffe tuvuga business. Yeekolera mbu bagambye mbwe yeekolera yebbaawo. Yes! Ye lwaki bulijjo mukweka? Bulijjo nakola nansobya okukweka nti yebaze. Yeekolera yebaze. Waliwo enjawulo wakati wa content ne project. Video eno bangi mwagirabye nga content naye ate yabadde project. Wali sose ne weebuuza lwaki yatambudde nnyo. Olowooza yatambudde nnyo lwa nsonga nti yeekolera itongwa w'amaanyi. Oba yatambudde nnyo lwa nsonga nti oyo ajogereramu w'amaanyi. Bw'eba yatambudde nnyo lwa nsonga nti yeekolera itongwa w'amaanyi. Amaanyi ga yeekolera itongwa gaavumbuddwa ku olwo era gaakomye ku olwo. Lwaki endala ze nnasooka okukola oba ne zenziramu okukola tezitambula ng'eno? Oba lwaki ye ze yasooka okukola ne zaagenda okuddamu okukola tezagenda ttambula ng'eno? Eno projekiti abasajja bali mu kubateekateeka na kubawa nsonga lwaki bagenda kunzita. Nkiwulira munda ne mutima gwange nti abasajja bali mu bateekateeka na kubawa nsonga lwaki bagenda kunzita. Abasajja baagala munkaabire naye ng'ate bwe mugunsalira. Naye yeekolera itongwa yamanya nti ensonga yeri sensitive, yamanya nti abasajja bamunoonya ate n'asalawo okudda mu mankatabbu n'okwewuluuta. Bw'afuluma Uganda bw'ayingira kale kyali baddokke naye mu bantu bonna be yalisazeewo okudeetinga yali dating zone yanyampa edda. Njagala obbategeezaako bannayuganda. Ngera bwe nabagamba juzi nga nkola video ya Jose Chameleone oyo. Bana abasajja baagala ogende ng'ensekkaabira naye ng'ate eri mu kusalira. Ngera bwe baakola radio, ngera bwe baakola basudde. Bambi radio abadde ayimba bulungi naye bannanga empisa embi. Era bwe weetegereza ennyo radio akaseera kaako okufa nga kasemberedde walaba emivuyo mingi nnyo mu bulamu bwe. Asudde laptop mu swimming pool, alwanye n'omusirikale, alwanye ne Edisend, byataakolanga emyaka 10 gye yayimbira waddenga. Yayina effujjo eriri ng'omuntu oba eri ekiyimbi. Naye weebuze lwaki ng'abuzayo emyezi bwezaafe. Emivuyo gyali mingi nnyo baali babawa nsonga lwaki yayina okuttibwa. Kuba nnababuulira ensonga eyattisa Radio Moze. Basudde Amani bw'amala okufa ne bamukookerako emboozi y'eccupa
ne bamukookerako n'emboozi y'okubbanga enkoko mu kyalo. Tebatwagalako byafaayo birungi era tebayagala ensi etukungubagire ng'etukungubagira mirembe n'ekitiibwa kyaffe okusinziira ku bye tukoledde ensi era baagala tusigale mu bbanga awo nga buli omu atwewaze bagende okutta nga tewakyali ayinza kukuba nduulu era nga tewakyali yadde ayinza otukaabirako mu bakyala bonna n'abaana abali mu struggle abatawemula nze yeekolera itongwa nondeyo oyo ndeke gino emiruli gye tuyina mu struggle gye nkakasa nti giri solid egitalyangako yadde olw'ataano lwa ssente okuva ewa Museveni ng'ate nkimanyi era ne bwe gye nsinkana gisobola okunkukulira kubanga gisobola okunjagalira mu grades 2 munna struggle munnaffe ate munna struggle munnaffe abatta ekyama kaakati ono oŋŋambe nti wa NRM awemulira ku mpewo akaabira ku mpewo akamwake kafulumirako ebyokuwemula nga yooyo yeekolera itongwa gwadeetinga temugwa mu butego bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ayagala kunzita ayagala kunsaanyaawo naye wakati mu kwagala okunsaanyaawo tayagala munkaabire nayagala n'abaana bange mubakasukire ku kiwogo nga mmaze okugenda gw'abadde aligamba nti amaalo muzzukulu wange olwedde ndiba ŋŋenze mu ntaana naye ng'ondaba nga nze yeetuze nga nze yeetaddemu omuguwa nze yeetutte mu mikono gy'abalabe njagala obbategeezaako bannayuganda bannange ne bwe mbanga nfudde temukookera ku linnya lyange amawemukirano nze yeekolera itongwa gwe mulaba wano nabagamba buli omuntu kyayisa mu kamwa ekyokuwemula ku mubiri gwange kwekiri naye ate sisobola kukozesa lulimi luwemula nga mpuliziganya n'abantu mbuulira omululi ogunsula mu kifuba we gutandika okubanga guwemula gufuluma ebigambo ebiwemula n'ensigala nga nkyagwagala nga n'omuvubuka obuvubuka afulumirako akamwa ke nga kafulumirako ebigambo ebiwemula sisobola kwesembereza njagala obbategeezaako mwenna bwe nfanga munkaabire bukaabizi kuba nkifiiringa nti omulaba ntuuseeko abaana bange temubammanga ekiwogo era saagala mugunsalirenga nti yeekolera itongwa wadde afudde naye yabyereetedde waliwo abantu nga nkimanyi ne bwe nfa olunaku olwaleero mutabani wange amaalo asobola okusigala ng'afuna ssente z'obujjanjabi obulamu bw'omwana wange butambulira ku ssente ensonga eyo mwenna mugimanyi ssente ze sirina era ne bwe nfa olunaku olwaleero nga nja kuba sizirese baagala ŋŋende nga bankookeddeko ekigambo ekinene nti nakolagananga n'abanyambi kubanga mbuulira gw'oyita naye nkubulya empisa zo n'omwana wange angoberere mu kaseera katono nga takyayina bajjajja nga takyayina bassenga era nga takyayina muntu yenna amuwulira nga ne bw'ayeekako amuwulire ajjukira mu kiri nti naye ate taata we yeyetta yekka yatandikira ebintu by'okukola amankatabbu ku buwaŋŋanguse n'afuluma ne mu kayumba mwali mu buwaŋŋanguse n'ayingira nga mu Uganda bakookereko nti kyali baddokke kale naye mu bantu bonna ono omuwemuzi ono eyalya ono atera okukuba omukulembeze waffe bingi bibadde nga bikolebwa naye nga nze mbirabira mu kategori eya kontenti ng'era bwe mwalaba akavidiyo ka Sarah ke nga mujja ku airport nga mutwala ku bbaasi ayolekere Uganda kubanga yatya okuyita Entebbe bwe namujja ku airport namanya nti omuntu ono avudde lugendo luwanvu tulina okusooka okufunamu ku kyokulya tugenda tukifuna n'oluvannyuma ne mutikka ku bbaasi emwolekeza e Uganda tekaakola nnyo makulu era tekaatambula nnyo kubanga tekaali kaaseesaamu tekaali state funded kubanga yali content. That is what we call content, but this one it was a mission of distraction both mu buntu omubiri n'erinnya neregase okugisaanyizaawo ddala n'okungobako emikwano egibadde gitera okubuuza omwana wa Itongo ono yalidde kaki bawulira
ng'omwana wa Itongo ono yakwata miliyoni 5 n'aziweereza omukyala mbwera omwana wa Itongo ono abadde atera okukukuta n'agenda e Uganda n'asisinkana omukyala era omukyala mu kugezako okubakakasa nti byayogera bituufu tusisinkana n'ebifaananyi mbirina wano n'ebifaananyi mbirina n'awuguka n'akuleka awo ng'alina ensigo gy'akusizeemu naye ng'ebifaananyi tabikulaze aideaha okulaga mesegi yonna nga mugamba nti enkyanzija nga mugamba nti mukwano oli kawoomera nga mugamba nti mukwano oli ddaali nga mugamba nti mukwano oli switi oba ng'alina ekifaananyi kyonna nga nze yamukolera edduuka omwagalwa we taata w'omwana we nga tuli babiri yeekolera yaweerera n'abaana bange aweerera ow'ekyomu kyokka ate weewunye buli platform n'ekiwa nnyo hype ne kitambula nnyo ow'e Bulaaya ne yeebuuza maama nti yeekolera onaatera okuŋŋamba nti n'enjala ennuma aweerera n'abaana ab'omukazi be yasooka okuzaala yakwata ne miliyoni 5 n'amukolera edduuka ekyo kyali baddokke nga sooyo ekyo kyali baddokke nga sooyo kakati mweno mission baagala banzite namakaya ng'olubuto temuli mmere kubanga yali agamba nti yeekolera Itongo ono yeetaaga emmere yeetaaga ekyokulya wallahi yamongo nga tayinza kukimuwa kubanga amanyi yeekolera mugagga maama aweerera n'abaana baatazaala abazi siniya 4 aweerera n'abaana b'omukazi eyakwata miliyoni 5 n'aziwa omukazi nti genda okole edduuka baganda bange ne bannyinaze bino byakunsaanyaawo kuba nkyayisa kunzita namakaya nga mu lubuto temuli kantu oluvannyuma lw'okunzita nga mu lubuto temuli kantu nga n'erinnya lyange balitaddeko ekikuyiro n'omuziziko omunene gwe Museveni nze ndi mutabani wa Itongwa n'enkola zo nkumanyi gwe n'enkola zo nze nzimanyi ate baganda bange ne bannyinaze tewali alisuubira nti aliraba ku muka Itongwa nkiddamu Itongwa si muwulu era nkibategeezaako alina omukyala maama Babi Ramla Nakirijja mulina wali olabye ku mukyala wange gwe wali olabyeko ku mukyala wange nali nkulazeko ku mukyala wange nali nkulazeko ku muntu wange nti ono ye maama w'abaana oba bamaama b'abaana bonna wali obalabyeko noonya wakulaga nga ndagoono omukwano gw'okutembeeya mbu gufuuse oluyimba yeekolera ya bulijjo yayagala gundi yeekolera bulijjo yayagala gundi temuggwa mu butego bw'abasajja bano abasajja bantuuseeko essaawa yonna banaatera okunsaanyaawo nkiwulira mu nsi naye bwenfanga temukookera ku linnya lyange ebikuyiro temukookera ku linnya lyange ebikikinike ono yalemu okuntuukako basazeewo antuukireko mu ngeri eno project eri state funded kyova olaba edduka misinde eja yiriyiri bwe wetegereza obulungi akatambi ako mulimu waggambira nsobola n'okubalaga ku bifaananyi gwerinda awo n'abawugula ng'era omusawo omuganda jjajja maani atandika abagamba nti guno omuti gusobola okukima essaati n'empale ewuwa nawunzika ng'agamba kakati wano ngutadde mu lusoggo ngenda kuteekamu akadagala kano ke kagenda okugufulumya wakati awo nga gamba akadagala kano kagenda okugufulumya ate n'akuzza ku migaso empofoolo egy'akadagala era nawunzika ng'akuguzizza akadagala wali nga yakuwugudde dda yakugjeewo omulala ayina ekintu kyatambulizaamu oba nfudde oba kibugo kyenyenyanyenya mbusimanya nga baddajja naalongo n'akoona kaati naalongo agenda kufuluma naye abavuga okubajja ku script ya naalongo ne mugyerabira naye ate ne musigala nga mulowooza ono omusawo mutuufu era ne muyingira akamotoka ke mbu abaguze eddagala ne mutazza bwongo mabega kwebuuza naye gye twatandikidde ku musoto oguli mu lubugo gwe bayise naalongo twavuddeyo tutya y'enkola y'abano abasajja Museveni alabuse nti alwana n'abavubuka atulwana kivubuka
era y'ensonga lwaki akuyitamu ekyo kyennyini ky'okola nti oli ku social media n'akufunira aba social media banno bakusaanyeewo olisanga n'okusanga ngulula bagambye ono yeekolera amuzaalamu tamuwa buyambi nga bamuwadde publicity sigeegano ge bali mu kutambuza mbu gundi yakwata gundi yakwata gundi mumutunule anti kaduuka Chloe kaduuka zanya mizannyo gyo tosobola kubeeyalinga kulwana nange era tosobola kubeeyalinga kunsaanyaawo bwepo n'okunsaanyizaawo amaka manyi mu content nze nandirowoozezza nti omuntu akola content alina okulowooza nti gwe nkolako content mufumbo alina amaka alina omukyala alina n'abaana mukyala we bino byenjogera binaamutuukako bitya omuntu nga muli mu content obanga alina content we gwayisaawo nga ddala kibadde content walisoose ne weebuuza teyalowoozezza nti yeekolera itongo alina omukyala matha teyalirowoozezza nti yeekolera itongwa alina abaana nga mu baana b'alina mulimu abatannamalayo na fiizi wa misomo naye mbu ye yeekolera ali mu kuweereza mukyala Uganda bwe yewuluta bw'agenda bwaweerera n'abaana baatazaala nga n'abaana ababe bakyababanja school fees kati omuntu atalowooza nti yeekolera alina amaka nga tafaayo kyonna kyasanze kyagenda okulinnya oŋŋambe nti oyo taba mutume era osigale ng'oŋŋamba nti oyo yabadde content namusiseeriyo eggulo ne mugamba I shall beat you nja kukuba nensigala nga mmwe public mbalaze sigino naye nga nninga agamba ye menyawo ebigambo byo nga nninga agamba ye menyawo ebigambo byo teyabimenye kwejjira mwami wange yererere tuyina aweerera ne baatazaala nze yeekolera tanswaza ndi kivumo nze okujja ogambe nti yeekolera tanswaza ndi kivumo okunjagala bannyamba buyambi I'm very handsome nkiddamu I am very handsome omusajja eyali egombeddwa buli mukyala okubeera nga nze bazeewe olaba omwana bw'ajja nga akuwaana eno bw'ali mu kuvuma azze ne mission 3 bw'ali mu kuvuma bw'ali mu kuttattana bw'ali mu kusaanyizaawo amaka mukakati oyagala gye nti yeekolera ebba wange feeling so bad whom are you I feeling so bad when they say that yeekolera is your husband and was it necessary okujja okuba disclaimer oli wabbeeyi okusinga mukyala wange oba oli mulungi okusinga mathe mwera munvuma nfiiringa simolo olw'okuba nti njagala yeekolera bawala bameka abataliyagadde yeekolera abeebakeko oba abataliyagadde kufuna baana nabyekolera mwagala nfiiringa simolo okwagala yeekolera can you feel small when they say that oli mukyala wa yeekolera n'emmere osobola okulya ey'obwerere wewe temuteekateeka nsi bano bali mu bateekateeka omuntu anaatera okufa bamuwa publicity njagala mujjukire nnyo ebiseera ikyuli mwe yafiira Semairi awummule mirembe omwana bamuwa publicity omwana baapika erinnya lye omwana baamuteeka ku top bagenda okutta Ismail nga ge mawulire kakati bano baagala okunkozesa mu ngeri eziwerako baagala trending ennyo n'oyo abadde tannammanya naddala ku TikTok zammwe gye saagala nnyo kubeera amanye huizi yeekolera then bagenda okunzitanga amawulire gonna gatunudde wa yeekolera eri bakola ebyabwe bayiseewo bye bayisaawo mwagala okunkubira mu diversion which would be okay nga mundese ne ŋŋenda n'ekitiibwa kyange nga temunkookeddeeko bikolimu era nga mundese ŋŋenze nga ne baamaalu kikomeko babbabi Ramla Nakirijja nasanga nga basigazze ekyokulya ng'ensite bakyaye mukitegeera baganda bange Chloe kaduuka bw'oba wali onsisinkanyeko ninawo ente yange ojja ggirya
era bw'oba wali oyogeddeko nange mu nsonga z'obukaba ne bwe masikusinkanangako naye nga mu nnyumya zaffe tunyumya mu nsonga z'obukaba era nninawe nti era ne bw'oba oyogera nange ne bw'oba wali oyogeddeko nange oba wali obaddeko nange nga tulina ekifaananyi ffenna kale oyinza okujja n'obagamba nti ebyaffe byakyama era omukwano gwaffe tegubadde gwa bifaananyi wano oba oleese gwaki n'ebyamaka ŋŋamba ebigulimu aweerera abaana bange yankolera bizinesi ya $5,000,000 abwe gubanga gwakyama nga bw'ogenda okwekubira disclaimer kati ate wayogedde byaki bwe gubanga gwakyama tontabulira maka tonzitattana era teweetaba mu kufa kwange nze nkubuulidde abantu bamaama baffe bataata baffe basobola okubuuza omwana wa Itongo ono alidde ki omwana wa Itongo yafunye empeke kubanga wa bujjanjabi omwana wa Itongo alina okufuna check-up olw'obulwadde bwe alina okujjuzibwamu omusaayi buli mwezi olw'obulwadde bwe Itongo yoono ali mankatabu ali mu kwetuliboosa Itongo agamba abantu nti tabuuka n'ennyumba y'okugifuluma agifuluma kiro ng'ate yeekubiddeko kiwiiki yoono Itongo afuluma n'ayingira Uganda yoono Itongo akwata $5,000,000 yoono Itongo aweerera abaana b'omukazi n'abali mu senior 4 oba abamwenkana n'emyaka yabaweerera ono Itongo temugwa mu butego bwa Museveni Itongo amwe mumumanyi era mu bantu bonna maama newankubadde ndyankuzibwoyo bali mu kunkuba bali mu kunsaanyaawo bali mu kunzitattana n'oluvannyuma bansanzeewo ddala banzitire ddala baagala kunzityawo threat zifuuse threat message ku message tukulaba wooli zifuuse message ng'oyinza n'okwekangira omuntu ku mulyango gwo ate ekyo kyankanze nnyo ng'oli akayogero omulala najja ku mulyango gwo azze yenna aguba asidde azze n'ekiveera anti nakuwulira oyogera Oluganda nakulaba mu katale ng'oyogera Oluganda tuuze ekiro nenzija nenkugobera naye nakoma ku geeti oba wakoma ku geeti wamanya otya fulo kwennyine lumu namba oli konkushua muntuuseeko nkimanya ino ayina essaawa yonna ndi mayiti naye wakati mu kubeera mayiti masaba baganda bange ne bannyinaze munziike nga munkaabira temunkookerako ekintu kyonna bambi yeekaafudde naye bambi yeekaafudde naye nkaabira bukaabi tonkookerako naye ase mu bwaŋŋanguse ŋŋenda mu myaka 2 simanyi ttaka lya nsi yange simanyi nsalo za nsi yange enkya bajja kujja bampambire na wano bagende banzite basuule eyo kulimu ku ttaka lya Uganda ekyo muleme kirowoozaako ne gavumenti ya wano nga bajejjereza nti yeekolera yafulumya atya muyeekolera yeefulumya bulijjaako kuta ayinayo kammeketu ke Uganda bakayita antikaduuka bulijjaako kuta n'akasisinkana n'akavula mbimanyi n'enteekateeka zammwe nzimanyi temwefuula nnyo smart kunsinga era nkimanyi ndi mu budde bwange obwakawungeezi naye naafa ndi musanyufu kubanga byenkoze mbikoze eri gavumenti eno assignment gye nafuna okuva mu mmwe bannayuganda nti yeekolera sabula yeekolera kunamya togwange gwakulabisa omumpembe yoweika guta Museveni n'aba abamutembe togwammwe gwakunnyambako kuntambulizaako obubaka tukkirize ngukoze ogwange n'ogwammwe mugukoze ogw'okuntambulizaako obubaka njagala nfe nga mundabanga yeekolera Itongo omusabuze yeekolera Itongo yadduka mu Uganda ku lw'obulamu asobola okusigala ng'asabula n'okukuza ku baana be kuba bato saagala muteekeko ebyo yeewaayo mikono gy'omulabe era omukazi babadde naye munyambi abeeko omunyambi naye waakiri nga basisinkana mu kifo ekiri seefu naye ne mu Uganda ayingira Museveni wa an idiot. You cannot blame me, you cannot fool me.
manyi butyawo operatinga waliwo enjawulo wakati wa content ne distraction. These people, they need to first distract my name and then n'omubiri bagusaanyizeewo ddala kyokka n'omwoyo gye guli bagugenze gubeere n'okwenyiikaala kubanga gulesse n'amawulire amabi nti yeekolera itongwa yeetaddemu omuguwa yekka yeyeetuze yeetugire ku mukazi naye omukazi eyanyaama temugwa mu nkwe ez'abagerengetanya era mu buli kye mukola kyonna essaawa eno n'ennaku zino musaala zammwe mweyongere okunteekako kubanga byempitamu ennaku zino bikira byendya. Otherwise tulina bakwano baffe Bobby Giant ne Swabula ow'omukisa abaasazeewo bafuuke omuntu omwe emikolo gyabwe gyengedde. Badde mbasaba mwenna abasiimye obuweereza bwange, mwenna abayagadde obuweereza bwange, mwenna abanzikiririzaamu bakwano baffe bano tusaba tubasondereyo akakadde nga kavudde mu nze nammwe, nga kavudde mu nze nammwe. Fanbase ya Itongwa abakkiriza siina fanbase by the way naye nina abanzikiririzaamu nti ne mumaka ga kitaawo mubeeramu mukwano gwo ne mu baganda bo mubeeramu mukwano gwo. Kakati wakati mu kwogera mwe bakwano bange nnyo mu kwogera mbadde nange mbasaba tubeere famire tukontributinge ku mukolo gw'abaana bano n'akakadde k'ensimbi. Siragidde mmenye ku mavi kubanga n'obudde ku nsi kirabika bumpeddeko nina okukola ebintu eby'omugaso naddala mu kaseera nga kano ebinaayongeza okunkaabizaako abalabi b'empeereza. Nsaba naayinawo kyayina tuli ku program ya kusonda only 1 million tugiteeke naffe mu mukolo gw'abaana bano era mbagambe nti yeekolera okumanya mpeereza abantu batuuse n'okunsonderayo akakadde nkateeke mu mbaga yammwe. Ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko oteekako ŋŋamba nti Bobby Giant ne Swabula ow'omukisa. Badde mbasaba tubasondereyo akakadde. Bajja kutwebaza nnyo, bajja kutusiima nnyo, mukinkolere mangu kubanga ndabika obudde ku nsi nina butono.